Jeremiah nalekeddawo muweerera kubanga tamanyi weeks meka ezikola omwezi senior 5 nali muganya okudda ku ssomero ne mugamba katusazeewo kinanga amadali kanzireyo ninga kirabika osomera abantu otya zimbanja tandika wantu kole mwana wange kajja obunaku tutandika okwekola okubire ku mataffaali nga betukuba omuziki teri kwekwasa okombye kwerima teri kwekasa kupasi wansi Jeremiah sikwongerayo Jirani, pongezi kwa kazi za leo, wangu nimefika leo mchana, sijisiki vema, maumivu moyoni, pesa zimekwisha, wengi waondoka, naumia kwani najulikana zaidi, na wakapanga kundishindisha kila kitutu, sasa nimegundua alikuwa nyoka kubwa, wenye wanapanga kunimaliza yao zimepotea mbugu, zimepotea mbongo pesa zimeisha mbongo sako nkubire mukali akaddakaawo obuyimba bungi moyo papa legendary tojja moyo kwata verse eddako Sigari hali mbaya rafiki inagwepo, moja ekitoke jine nafatayo, pengine utajua namna siku imeisha, hiyo naonesha Mungu ni mwema, nilikuamini kwa heshima na upendo. Pulo Pajirika Pulo wow, big up on yourself legendary. Ebisere bisinga nga sine yanjura kansoke nkujukizeyo kano nti olugendo luli mukama luwo okusinga omugati oguliko mbisi gwenjuki kubabyo naye yabitonda oyo yatonda enjuki najawula nga yato okufuna ebiwooma einagenda mu bukyafu ffe betwenyinyala oyo nno asigale nga atenderezebwa era nga asinzibwa ebbanga lyonna amanya bampita mitani club bongo oba Rima Sam sinzidde buloba mu kifo ekyasinze okuba quiet ntunulira enkoko ezitambula ebinyonyi mu bbanga ebiyimba emiti egisula ebikoola ne waggulu omusana oguvaayo ne ngamba nti weewaawo yatwagadde nnyo eyatuwa obulamu eyatuleeta ku nsi ewatali musaala na mupango na pulaani wabula yakola ekyo lwa kisa kye olwo buli omutunuulira bye yasengeka n'engeri gyankyusizaamuko wano nantuusa wano ewaleejanira mu lujja nga sirwadde sifunye accident oluguudo lwenvugiddeko bangi ku makya tubafiiriddeko ate abalala kwe bayimiriza ne bagamba ate mweyongerayo nze ntuuse wano nga nina amaanyi munda munze n'olulimi nga luwagadde ekitenkanika ekitibwa n'ettendo tubimuddize amanya bampita Rima Sam oba metanikirwa bongo tuli mu Let My People Go campaign oba the 40 days of Exodus tujjala bongo Njate Foundation ye Makindye tugitwale Kamengo ewammwe tewabawala ate walungi tewaba wammwe Makindye atuleze atutunze gwe gyoli mwana wa Katonda ali eyo atutunze eri ensi n'ekyo ekiseera tugende waka tulina weeks 3 okuva wano walina kyonna ky'olina olina kasawo ka musenyu olina motoka ya musenyu olina motoka ya mayinjo olina kasawo ka seminti kyonna obwana buno tujja ku nguudo obusukka 150 webuli bufunze ebitukuba bingi nnyo renti wa waggulu n'ebirala bw'otoola n'owakana ka Katonda oba wadde Katonda kubanga yatugamba alisembeza abo abato era alibajunidde ddala nze gwani azize eddoboozi tukwatireko ku namba eziyitaawo konna k'osobodde tuve Makindye tugenda tuteekeretekera abaana bano nze nzikiriza tebyo nanga biwedde bali bouncinga back okuva e Kamengo okukomawo mu kibuga okununula buli mwoyo gwali gwawambibwa okwesa Katonda waffe ekitiibwa ne waggulu wabyo n'okubuulira enjiri luguudo ku luguudo n'okuba ekyokulabirako ekirungi gyebale kusema kalisewo amanya ezo Mugabi Cliver James ajja wa Kabaka omubwati oh mama ye stop singing oh mama walunkuba n'empulyango olutiko olumeze nange bwente bwembera bangamba nga ye lwaki tokuvaako okuyimba nga Mukama mpa hitenda ye embeera okuva nagikwasa Mukama sitoma wabula kati ate ennaku za bunaku waziiri abatamwagala
so nga ate balinga abamwagala mu bantu yatunira ekibuga n'akikaabira. Tuli wano olwaleero mu nsonga za mutabani wa Paulo Kafeero Katumba. We mbadde ntambula olugendo lwa Katumba okumuyambako okumulaga ensi nti bannange nedda abantu boogera bino naye kiri ku ground kyekino. Abantu boogedde obulimba basiizeeko sugar coat naye ekituufu ekiri ku ground ekitali kya bulimba kyekino. Omwana wa Paulo Kafeero asula mu bifulukwa talina waasula azunga buzunzi nansi waasula bw'otuukawo ndowooza asagala kwogera kisolo kyonna kimusinga n'okusula obulungi. Naye mu mboozi z'omwana ono kimu bibiri pirevajje bamuŋŋambire yewange asobola Katumba ng'ovudde ku by'okusimu biri kuba bangi bagamba nti ne kusimu wano omuwadde obudde butini ate engeri gye wali ku site nga mpuya n'ebikoonakoona ta ng'amaloboozi gano galina engeri gye gabulaabulamu. Owaayi Katumba wamumanyi otya? Katumba yani mu bulamu bwo? Kamera yo butatambula nze wano wajjawo abantu banjawulo mikwano gyange engeri gyesimbira kumpi ina emikwano giva ewala n'okumpi egijja nga era gifaananga Katumba. Gimu giba nga waliwo embeera eyagala okukwatamu. Nkugambye nawo kati ogambye okusula bubi nina omwana awo kati mulwadde eddagala lyeri olabye wali twanyweddeko gwe yaganya okunywa ne liggwayo awo wasula. Kati okusula awo ate avudde mu kyalo kuva kulima. Kati embeera netugituukamu ebiseera ebisinga nga kaweddemu naye bw'ogamba omwana wa Kafeero alya ate abalala nabo bali bwe batyo abakafeero. Nsofa nze gwe naakolako research yona nkutudde bwe mbadde nkyatambulirako nenga nti bannange nedda bwe wabanga wano waliwo omuliro omukka kitegeeza wayinza okuba waliwo n'abalala naye sofa nze nkutteko n'omu gwe naakasooka ovumbula. Naye kyenbuuza nti baganda eri bo tebawulira ng'eno waliyo akaaba. Olugero luli mu mboozi y'abaana bano ndowooza beeyawulamu olw'abamaama n'abakulu. Ensi yo wezze kati kweyawulamu. Bali tebawuliriza abantu beeyawulamu. Kino kirina kuba kyaffe si kyaba kaakati gwe nga bw'okutte massa eyo nze nja kusaba busabizi ogyongere mu maaso ffe tujja kubawo ogifukirira tutya twongereyo amawulire n'okwongera okwasaganyaako. Nga bw'ogaa nti mwajjawo mukwano tegutandise leero atuvudde wala nga begambye nina abayimbi bensinkana eyo ewala bensinkana juzi ngeze musangayo Kawongo. Kati bw'obanga omwana tali kumpi obanga tasobodde kutuukako ggwe nina abagamba papa mpaka transport nzije n'omwaka tipi nagye nyera katipi ukomola okaleeta ogenda omusanga bambi ebyeyagala okuyambako oluusi bisuka ku bugabirizibu. Awo nno nensooka nkutusooke osooka otule mu kitabo ate nomyewo enkuluŋŋamiza nga nkuluŋŋamiza mu mazima kyensobodde nga kyenkuwadde oba kyenkuyambyeko. Dera ekiro nva ntwetwe ate eri waziba ensi yonna ya Mukama n'okujjira kwayo. Naye abantu ayinza bampa bukadde ajja waka laga mwana Kireva nina show yange nina bwenti ne bwenti. Ate ng'ekyo nze wa Balamu sikikola. Balamu ajja amaze okuyindikeetinga nagabona kano kasente kenina njagala onyambe ojje kubwala ekivulu njagala kano njagala kola nga naye wakuyambibwamu mu ekyo nga kyo oyinza okukola kwe kukiza ekivulu kye asobola okukola n'amaanyi g'okubanga afuna akasente ku kivulu kyogenda obeerako. Kakati ennyamba ya muganda wange Katumba wokka wenyiza okulaba ekkubo bw'obanga oganye kubanza bwe nali nkuba ekivulu mwenna muwulidde nga ndajanira Yesu yamba nga ndabye teryamba ntegekera kivulu. Kakati noono naye bw'ali ate naye mabegako namugamba Yesu Katumba naye bw'oba toyingidde toyinza kukitegeera ojja sigala nga naye nga nkimanyi yayamba awatali atakolaki awatali ayamba. Kati nze ne bwe najjayo amaanyi gange genna ne nkuteekako okujjako okunneekweka
anti nga munnaye toyiseemu tegakuyamba omuntu akugabira engato emu nagambye badde yasigalawo badde sira kyakkuwa kale byokola mukolere fundraising ffe tujja kujja beraga abeeko wakola ki wasinziirira omwana ono talina wakusula ali bwatyo tuddeko kewali emabega omwana ono bwewamusinkana wamanyako nti mutabani wa Kafeero bange niyo batambula naye oba ayita okimanyi? Nali nkimanyi. Wadde okimanyi? Nali nkimanyi. Wawulira ky'okusinkana omwana ono mutabani wa Kafeero from nowhere najja mu kkubo lyo gwe nga ggwe kye kyakugira mu bwongo? Bannaye nze ndowooza mutima gwange gwasangibwa bwe gutyo nti omuyimbi yenna kasita abanga aliro fiiti nga tusobola okukwatagana mu bintu bye tukwatagana nabyo kuyimba kukola ki ebyo tutuuka ne tubanga baluganda naye awali motivu z'omuntu obanga mukama bwamutwala zibaawula mubeera naye leero wiiki ate nkya naabanga alina byagobako kati nze kintu kyemmanyi nti wabanga agenzi n'agoba ku eba ne bitatambula bulungi ate tagenda kudda kugamba nti byakoze eki kati awo omusanga awo omusanga nogamba naye gwe kiki timuneekiriva gye mukwano gwange naye tuli wano ndi bwenti awo omusanze aba alina byagenda okugobako aye takomye okugamba babyayiseemu oba biri bitya bw'ogaba talina wakubeera tulabe Power Kid namujjawa namujja ali bwati obuto bwe tebumusaliza musango gwe kisaakyo kikomawa ekisaakyo kikomawa bwekito bwe kiri tekiriko nti wamujjawa wamumanya nti ekisaakyo kikomawa namwenyanyo nadduko namwekweka oba onasembera n'ojuna okujuna tekuliiko kwekweka nawulidde President Museveni ng'alangira bannayuganda obwavu agamba mbamanyi muli baavu tekuliiko kwekweka bw'oba nga tolina akasente wano bagamba wano olinamu 2 bagambe siina ate oba oli mukodo mulungi bagambe oziraba zizino 2 niyo nsanze nzitwalira gundi oleme kulimba naye ng'oyanjudde amazima owulidde wenasinkana Katumba ono nze nga nze nkuwulira ebyange walengera bibe esinga nnyo ku nsi kimadde nteesa anyway nze nkambi besinga nnyo ku nsi nze bwe nalaba Katumba ono kubanga nze ate olugero lwa Katumba ye bw'aba anyumya ku lugero lwo naye yakusisinkana bifo nga nze sinnamanya nti gy'alina okubaayo nze bwe namusanga alina waali ng'alina akabaala kayasuzeemu ne mumbuuza nti lwaki oli mu mbeera nanga nti nze ndi mu mbeera eno kubanga mazima ne bwenvaawo ne bwe sitanywa siina wakudda kakati omwenge guno bwe ngunywa n'entamiira neebaka awantu wonna we mba nsanze ew'okwewagama ewatali kulowooza nnyo gunyamba okunjijako ensonyi n'entiisa ne lukya kakati nze namanya ne bukya nga nfudde ne bukya kyogere bwotyo nti munaye ne bukya nga nfudde kansoke nkubuuze omusajja amaze emyaka 40 ku street okwo ng'alajja n'asabiriza ng'aw'okusula weewo bambi ng'enaku emuluma n'akanyonyi akazimbidde abaana baako akasusunku mu muti wali nga bwe kabaleetera emmere ani wa mugaso ku nsi kuno mbuuza kibuuzo ate bwe nkubuuza n'otaddamu kibuuzo oyinza obutanfuna kubanga wali ogambye tonfunye oyinza obutanfunira ddala nze ffena tuli bitonde bya Mukama era obanga akazimbye kaba kalaze simanyi nze nkubuuza ki ekyomugaso omuntu wa mugaso kakati Katumba lwaki tomulekaayo eyo ng'asabiriza kubanga tolaba kubanga aba wa mugaso mu kikolwa ekyo ekyokusabiriza gwe tolaba bwogambye katugambe kanyonyi olwo nno Katumba ayiga okulabirira abaana abo aba abayina olwo nno Katumba ayiga okuzimba akayumba ak'abaana bwe banaabeera olwo nno Katumba ave mu mbeera y'okuyiga eri adde ewa Katonda nga bw'okalaba kazimba nga naawe okusekayo ttafaali tuli mu kwagala kuzimbira Katumba teeka ttafaali ku kisongo okitegedde
Oyita mu ngero. Oyita mu ngero. Kakati nze nayogeddeko ne Katumba nangamba nti mwami Misachi, papa Misachi yamwadde ekifo. Papazi. Ku papazi. Na yangambyeko yayogeddeko naye namu ekifo. Nze namuyidde buyizi wakali mugamba nze muyimbi akola ki? Asooka ku posta. Asooka ku posta. Nze ngenza okumanya Katumba ebiseera bumanyiddemu nga TV zimumanyi. Katumba? Katumba serebu. Amanyikiddwa mu butafiibwako. Mukama asaasire. Amanyikiddwa mu butafiibwako musajja wattu. Naye nze binawulidde ekyo nange ninda awenyuza okugattirako omukono. Wabula nze kyenkutira abavubuka bonna abali eyo. Temulowooza nti bakadde bayinza okugamba nti emmese yegaba ssente. Naye ataakulimba ow'amazima ye Yesu. Kuba amazima ogenda okukula nga kituufu si yekola ki? Si yegaba. Legendary. Sebo. Kituufu Katumba wayogeddeko naye naga nti papa Misachi. Ngenda mutuukirirako ko tukonfaminga ekyo yamuwadde ekifo. Kakati ndowooza kyekiseera tupushinge kujja Katumba mu kifulukwa kiri kyasulamu nga tuyita mu muteekerateekera akasho. Embeere yedda abudule. Kakati nga bwe nkugambye nti omusajja omukulu w'emyaka ana ku street ng'abadde asabiriza n'akanyonyi olwaleero akakulidde mu mwaka guno nga kazimbye akasusunku ne kazaala n'abaana ani wa mugaso tujja kukoma waawo. Teweerabira nga bw'ogijja enkima mu kibira n'otagijjaamu kibira. Oyinza okuzimba okujja mu kifuluka ayi n'atazimba bulongo okukola ki? Kukibeeramu. Bwe tuli. Musabire Katumba mu lutalo luno ate naye obwongo buzimbibwe. Anti kakati nga bw'ogambye tumusabire awo otandise okusenvula. Kuba munene nze sijja kugaa kyonna kyemba nkuwadde kyekimba nkuwadde bakyemba nsobodde naye ndaba nga tekyandimaze okusinziira wa gy'oli. Kiba kyagala omunaba nga alina gwa bafunye fundraising eyo ne bantu bamuwadde kati awo naffe emikwano gye tugenda zuukiramu tuwe nga tugatta ku ekyo. Legendary. Jeremiah nalekeddeawo muweerera. Ate nze mbuulira aseka bintama. Mbadde nsaba onsonyiwe naye kati. Tonyiwa tugende mu maaso. Weekyanze? Seekyanze. Yakunyiiziza. Nalabye nga ke kaseera ka Jeremiah okuba nange. Andeetere ku mazzi. Anti omwana wange nazaala omu bw'ati. Kati andeetere ku mazzi olaba nva kwoza wali. Kati ajje anjole kubanga tamanyi weeks meka ezikola omwezi. Senior 5. Wambuze ekibuuzo nkimulema. Anti yamalidde pocket money nga mungi nnyo ate nga wa weeks 3. N'omugaga kati ebyokusoma ne Legendary. Anerejo unasonyiwa okuseka naye neja naye togwa mali. Ani ze muzigo nalikayo kompyuta yange. Niwadde nafuna sente ngende njijjeyo bangoba misinde. Lwaki kubanga emyezi jajjanga gikauntinga erituuka ebbanja ngali nti bagikubuuza myezi emeka ngo gwala weeks 3. Mwana wa Kirevaje jangu onkwatireko kodi njao bigale bimala tebiganya ora bimala asomnize ya marake 6 nzi negomba kumala konya nayo sagimalako Legendary atesikutegede oyina okuntegeera negomba nga okufuna omulimu nga nvudde kusomero ku senior 2 naye nga sigulaba kati tubona nga ni senior 5 studio ewedde mugwidde laptop atandika okukola ebya video nsanyusiza okulaba age eringa entadde mu kamera Dani nga bwagamba mwana kat emyaka bwegityo watoli agenze ku bitabo nga wiki 3 tazimanyi kati anategera kat weri ajja alabe wandi waliwo omwana nga Dani akutte kamera alabe nti yabadde yalwa na wodda. Legendary. Nali muganya okudda ku somero
neyeesomya bulungi nemugamba katusazeewo kinangamba dadi kanzireyo nengala kirabika osomera abantu otya nze mbajja tutandika wantu tukole mwana wange kajja obunaku tutandika okwekolera okubire ku mataffaali nga bwetukuba omuziki naddayo naye kati okuddayo kwe musomesa edmasa ayagala omuweerera era bwe yansabye eza uniform nawulidde bubi yaganze kansasula school fees kusasula uniform anti kakati bujo ne uniform eri ansasula ate kati lwaki nsasulako kimu nange saaganye muweerera lwa ssente walabye nga simala nalabye omuvubuka wano gwe bakubye wa pulezidenti oba oli awo naye Jeremiah headmaster yamuyamya amutambulira abenga amubeererawo notondowa kati waba tandaba teyewuunya Jeremiah nga tandaba kitegeeza agenda kulaba HM nange nazzeeyo mu kyalo nange ndi mubulaba taata tuli feya nesikutegedde awo essomero kyekisumuluzo ekigambo yaga kisuula Jesus is the way, is the key. Make it, he said the real key. Papa omukisa mukama yagaba omukisa. Mukama yagaba omukisa. Kyovula abasenga nali nguga basande Sunday fees zange kuva mu nasale naawe. Nani badde ku buli macho omukisanga mugabira. Mukisanga mugabira. Ya Kaisari to bitabisene bya Katonda. Teri bya Kaisari wano guno mulembe mupya ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Ebya Kaisari biriwa. Bwe kubanga ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama akatebe ka Sitaani kali ludda wa. Teri kwekwasa. Okombye kwelima. Teri kwekasa. Kupasi wansi Jeremiah sikuongerayo. Omanyi ku kikolo bagambye mu byawandiikibwa Bayibuli egambye nti embazi eteekeddwa ku kikolo. Owulidde. Sitaani yali mu ggulu yeekema yekka. Ate ku nsaani akema abantu. Sitaani. Nga ye yeekema yekka. Legendary. Sebo. Tuleko ko wano. Nze nno neewuunya nnyo. Nakubuuza ku Jeremiah ensonga yabadde bwekyo lwakuba ate nawe wakutte ne wawoomerera nnyo. Ate nawe ne wampoomera. Ebigambo tebiggwa malojjo naye katuddeko ko wano. Wandiyagadde Jeremiah kujjukira atya? Gwe kyolina okumanya ekyolina okusooka okumanya nti okujja eri Yesu twajja eri bulamu obutaggwaawo. Tetwajjawo eri bintu nti oba anaabira ne factory. Nze taata wange nali nakajja mu nsi yangamba kusitulina Mukama waffe ye Yesu. Ekyandiikwa kigamba nga omukwano gwo omwagala nnyo ky'oyinza okumuwa ye Yesu. Ky'oyinza gwe okumuwa ye Yesu. Naye tomuyina Yesu gw'omuwa. Tolina ky'osobola muwa. Tuli kukujjukira. Anti kyekyo okujjukira okitegeeza gwe oba toliiwo. Kakati ate nkuleesa oli obulamu obutaggwaawo. Mukama gyasangulira amaziga okufa gye gutabeera ennaku gyetabeera kati bombulizo gy'okujjukira ebyoku nsi mba sibitegeera. Bwe nkunyumiza obulamu nga gwe okufa okunyumya awo mba tetutegeeragana. Bwe tutambulako kwe ntuddako mbiri ba Paulo Kafeero bwe yatetenkanya n'ayiye ebitontome n'abiwandiika wansi alina ekifaananyi kyeyatusiigira n'asaba nnyo Mukama atusobozese ne mukubulawo kwe ketujjukire ng'ekyo ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo kyalabikira mu baana wadde nga ate emboozi y'okukomawo mu mawulire. Bwe yagenda mu ggulu n'asomoka twatandika kulaba abaana abeetemaatema ebyobugagga ebisasika abali mu mbeera embi n'abalala nga balugana nga bali mu mbeera nnungi nnyo okusinga ku bannaabwe naye nga baganidde ddala ddala okuyamba bannaabwe. Obyogera bulungi era biwoomera abiwulira. Omugenzi Paul Job Kafeero omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa naye yali wa ddiini ki? Yali Mukatoliki. Kakati wano Mukama awulira essaala z'abatukuvu be. Era kino nkigamba nnyo abantu. Buli wobeereyo n'ogamba nti ogenda mu ggulu naye nga toli mutukuvu. Nedda. N'essaala teziwulirwa. Ebyawandiikibwa bigamba Mukama awulira essaala z'abatukuvu be. Olwo nno bw'oba omusabira essaala obeere ng'olina olusozi lw'oyimyeko okubanga etuuka. Kubanga agamba mazima ennyumba yammwe balekeddwa kifulukwa ne mu ntabeeza amangi temulituuka.
abaana be betematema. Kakati nze isula jempa abaana be bonna mu kwetematema kwabwe aba Yesu naye yagambye nti n'enjiri n'obwakabaka erimala okubulirwa amawanga gonna olw'enkomerero n'eryoka etuuka. Wano oba ogenda bakubatiza mu mazzi batakubatiza na Mwoyo Mutukuvu n'osigala ng'oli mu bbanga n'osigala nga weetaaga mpaka ng'ofunye akulambulula ku byawandiikibwa ndowooza n'osobola okuteekayo omwoyo. Naye era bw'okitwala bwekyo ng'enjiri bagibulira mu kkanisa bannaye yagaana okuggusa. Mpulidde ne Pastor Benini Bazuwana bakuutidde kusoma Bayibuli. Gogyesomere leme kwekwasa nti mu kyaki baatugamba. Waliwo ekivvulu ekibeerayo buli mwaka ekyokujjukira Paulo Kafeero n'ekyokutereeza ebyo byaleka bitateredde. Sofa wadde nga kibeerawo waliwo obutambi obuyitayita ku intaneti kyakabeerayo emyaka 18 era yakagenda emyaka 18 naye n'enjo ey'okubijja bye gye baamuteeka yafuukira ddala ekifuluko ekiteetaagisa era ekyewuunyisa abalabi. Abantu ne babayo ne bambuuza ekikulu okiremerako nnyo kigenda kwewuunyisa nnyo abalabi naye nga wano Mukama waffe mu mafya abagamba nti mwe ekikulu mulongoosa kungulu kw'ekikompe ne muleka munda waakyo nga mujjudde obunyazi n'obukuusa. Nti senga musanga amalalo g'abajjajjammwe mugamba tetwandisizza kimu nabo kubanga mwajja eri bulamu naye amalalo ge mulaba. Oba nfuna bulungi bwebanga mwali bakatuliki era nga amalalo ge mulaba nga nawe oli mukatuliki kiggwerawa? Malalo obulamu tewali ate wabaawo. Kivudde ngamba nti kakati abaana balisivinge Mwoyo Mutukuvu balisivinge Yesu basobole okusabira ku Taata ng'essala zituuka. Awo nno wenjagala okujjukiza nange nti ate okulima ebijja wano n'okupepeta amalalo g'abagenzi abo baatugendako kikulu nnyo mu buwanga bwaffe. Tulina omulimu ogwatukwasibwa mu nsi wano okubuulira njiri. Amalayo tugaleke gazike yekyendale. Kaakati omanyi omwana omuto omuyigiriza omwenge taguvaako. Era n'obwongo bwe bukula bulaba ku mwenge. Naye nze kyensinga okumanya nti gw'obanga oli mu kika kyewammwe ekyo kirina otutambula kuba ino gye tutambulizibwamu. Lwaki obeera omuntu olowooza nti bw'onookwata ekigambo kya Mukama nti tojja kuziika tojja kulima bijja? Lwaki gw'oba olowooza bw'otyo nti ndowooza kitugaanibwa? Kiba kyabwewusa butasoma byawandiikibwa. Kivulaba answer muzinoonya nga tozifuna. Jesus is the answer. Oba tomuyina teri answer. Myaka 18 bukyama Paulo Kafeero afa. Legendary kikyosobola okujjukira Paulo Kafeero essaawa zino. Guladina ndibakooya mwana wange ndibakooya. Andina ndogenda nane nange omuntu yalukuyisaamu yalumpisaamu kikuyisa kyo okulaba nga abaana b'okwerumaaluma kususa mu famire. Kigenda kufuuka kyalubeerera kigenda kufuuka bwekityo kuba kati ennaku zino zonna guno omulembe ebyawanika nga biguyita ogwayonooneka omujeemu baba yajja okwawula omwana n'ennyina. Okwagala kuli muye ku nsi tekuli kwagala. Era naye agamba awo mu Yokaana nti nsabira abo sabira nsi naye nsabira abo abanzikiriza. Saba gwe kubajja mu nsi ne bakumwe mu bubi. Natufundikira bubaka ki bw'osobola okuweereza ennyumba ya Kafeero ng'oyita wansi w'amaloboozi ge ne byasengeka? Nze sibuweereza famire ya Kafeero yokka. Mbuweereza buli famire. Awatali Yesu buli kyemukola kibeera bweru. Buli ekikolebwa nga kiri mabbali wa Yesu bulumi. Akkiriza n'alokoka n'abatizibwa alirokoka. Ne buli agamba nti abatizibwa n'atakkiriza guba gumaze omusinga. Ogwo gwe musango. Era giri gy'olaba tutuulatuula n'olya nti ate kakati ono bamukoze bali omusango gwe gutusaliza ng'oganya okukkiriza Mukama waffe.
tetugenda kuteeka mu kkomera naye already geena joyinga gibagaa nti gumaze okusinga ekumala tetulina kitukwongerako. Tugenda kusaba Mukama atuweetisa tweyongereko ko tugendeko Kemasaaba tulabe ku nnyumba ya Kafeero embeera gy'erimu. Tugenda kweyongerayo n'emboozi eno papa nno yayogedde n'omukulu Katumba era mpulidde mapya. Njagala nga byona bikyali awo njagala ontwaleko gy'abeera Katumba gy'abeera kati. Mbasula bubi. Ojja kuntwalayo. Nzaani agaana nga Legend asabye. Nze omulimu gwange gwaggonda na kuweereza kubanze nkimanyi bulungi ndi kunsindira ndika kaseera katini. Nino kakozesa obulungi otuukiriza ebigendererwa byange byensuubira ebyantonza. Tugenda kweyonga n'emboozi eno ekivulu papa Misa kisema kwa tugenda munoonya ku papa waffe twawo Katumba ddala ekifo bakimuwadde tukonfaminge. Olwo nno tutandike endowooza otambulirawo. Papa agambye nti waba amuwadde ekifo nga Katumba bwe yamugambye ye yeeyamye okumukubira sho. Tusobola n'otandikirawo okununula Katumba ne tumujja waasula. Katumba ono alina ebigendererwa bingi nnyo. Tugenda kwongera okunyumyako kko naye. Omusajja mugezi bw'oba onyumya naye olaba nga musajja ono alina ekimutawaanya just. Nze bwe nalabira Katumba yali wa mazima kuba yajja nampa sho yaliko Eddie Kenzo. Yantwala eyo bayitayo batya Kabango bayitayo batya Kawongo. Yakola show abantu ne bajjula mu show nampa sente nanyonga ne ka bonus. Idi mubuza olikiriya nanga avandikiriya. Kiza musajja ebivula bimanyi. Naye bw'ataba na capital tasobola bikola. So nze ebivulu ebyo alina n'ekifo ekyakyewulirako ssente kugambye bw'oba wa mutongoli wa mazima bamala kulya azaamanya n'olyoka olugwamu munnaye ng'obadde omanyi bisi yonna ya mazima. Oba yateeka kivulu kyawo ne kimukwatamu awo ne bizoganamu. Nina omulimu gwe nafuna Arua eyo nga Brian White yampita okugenda okuyimba. Nalina Katumba oyo nali sina mmotoka nenkwata ku ssente ezo nga njagala ngule emmotoka. Katumba n'anyongerako miliyoni zaali meka 3.3 2.5 naye emmotoka nga yagala okukanikamu ate nga tennaggwayo. Kali yatandika okusaba okukanikwamu nebimbijjira nenga bannaye kikyantwala ng'oli abanja ate n'emmotoka yagala kukanika. Ngamba Katumba gizeeyo musajja mugamba akwaka ssente nze sibanja. Naye oba kati ate byaggwerawa yembya gye tuzikwatagamu ne Katumba oyo mpaka ku kivulu kya Lugogo kuliketi. Ensi n'ensimu yakuŋŋaanira ne yeerera. Oyo nga ye art planner wa Mabaka stage awo. Okulinnya ku stage n'empale eyegundi akatiba ebyo byonna master plan emabegaawo. Wayingirira mu bitiibwa. Bwayingirira mu bitiibwa lekeraawo okumpaana. Yesu akulaba. Nali nina wentudde nga nkulaba bwe wayingira n'empuliranga mwoyo ajjudde mu kifo we nnali. Nze olwedde nasooka nenfuna omusujja gwa ssaawa ngezi nga sinatandika kuyimba. Nga ndaba ku kivulu kituusewa kiri kitya tandika mmeka ngenda naye nga omusujja nga ntintima nzenna. Nina guno gujjira nkyebaza Mukama bbanga lyonna kuba nze yanviirayo nandaga nti nga abalala bonna baganya okukolera nze wendi okule ne balizaako bulaza Bajjo akensuso. Omutukuvu Bajjo nkulamusizaako ddadde. Wamutukuza Bajjo anti bwe bigambo bikwata bye Mukama yatukuza yanaaza yalonda yalokola. Yamutukuza Mukama. Ebibuzo by'obuuza nga mbadde njulidde Mukama oba ani gw'obadde oyagala ddemu ebyo. Ambuzaabuziza. Ate bw'owuliranga awali okutendereza Mukama naawe n'obanga oli ku mulimu ovangayo naawe n'owegattako. Ettendo ne libuna wonna. Gwe tewalaba sho. Nze nali nalaajana ddogo nkolera sho. Olaba nkyalaajana si kyalaajana kati Yesu yajjula ewange kimala. Nze nnyimba kali akayimba ne bwe sirya mmere kasitavaawo Yesu wange. Jeremaya omukulu Kasaya mugambye nti sente mmeka n'abala za wiiki 3
nga zandibadde za mwezi yagaye tojja kudda ku ssomero gwe kimala. Kati tugenda muyigiriza okubala at least. Tujja tandikiraawo katunoonyeeko ku bantu bekikwatako mu mboozi eno naye waggulu wa byonna badde nsaba muneebalizeeko papa Legendary okukkiriza brandi ye okwegatta ku lugendo lwa Katumba singa papa Misa Kisemakula ddala ekifo akituwa ye agambye nti kyensobola okugattako ekyo nja kimwa n'omutima gumu. Bayimbi batinya abasobola okwogera ekyo naddala nga bali ku level Legendary gyaliko. Abamu babeera baagala okugattibwako naye nga twalina mukisa nga ate gwayinza kuba nga yafunye wa papa Misa nga baagala obayambeko naye nga tebalina ntandikwa eyo nga gy'owulira papa ateekawo yo nno nnene era beeswaza naawe agattako obugasaako kobugaseeko naye nze ajja osookawo ku posita aye okuba akaposita kanka katono bwe kati ng'omanya Katumba amanyi byenjagala teako posita bulungi abantu bagane kujja ngambe Yesu bino byokoze. Tugera komawo tinogendako wa Katumba papa yandegadde omulabako Legendary yandegadde okyalako kalabe wabeera sina kindi ayongere okumanya lwaki brandi ye ya mugaso nnyo movement eno. Twatuna n'ensi yange mweraba.